Ababaka ba NRM na opposition tuwandikide speaker era tuli mu kuteekako emikono okulabika nti speaker tumusaba akkirize wabeerewo olutuulo olw'enjawulo twogere ku nsonga eziri mu ggwanga. Tetujja kwogera ku za Kano Kizza Besigye zokka, nedda n'abantu kooti etaputa ssemateeka be yagamba abaali bawozesebwa mu kooti z'amagye nabo twagala ensonga zaabwe tuzogereko nabo basobole obbata tukiveemu. Njagala kulabula bannanga bava mu NRM party abo abalina olugezigezi n'akajanja nti abamu naawulidde bagamba nti Kano Kizza Besigye kaba musibe tebibakwatako. Enzibu obwongo nga tukyabusaba kwa adjustinga afunamu obuzibu obwo. Obuzibu ki bw'otera okulaba yeekyawa, bwe yeekyawa ng'atandikawo okulekera okulya emmere. Kati omuntu yenna wagaana okulya emmere aba ayagala kuggyawo obulamu bwe, aba atandise okufuna suicidal thoughts, aba yeetaaga buyambi. Dr. Besigye kyandiyambiddwa muntu mukulu mu ggwanga lyaffe. Ffe abato tukuze tumulaba. Aye n'ekirala Dr. Mulamba. Nze ngamba psychiatry department ya prisons yandivuddeyo obulamu bwe busooka. Ne basooka ne bawaayo obubudaabudamu eriye balabe nga mental state ye eteredde lwakubanga the Besigye of 2006, the Besigye of 2011 is not the Besigye of today. He's an old man now. Government can stop him from either going walk to work or do, but we don't know why the government has continued incarcerating a person of Dr. Kizza Besigye. And we only demand that Dr. Kizza Besigye be released such that he's able to get proper treatment. And not only him, all the others whom the court has pronounced on. How long does the DPP take to transfer the files? Themselves being incarcerated for whatever reason. It makes sense that you use whatever tool is available. So on that basis, I agree with the actions he has taken, and it can be any of us. I mean, today it is Kizza Besigye, tomorrow you don't know, Jimmy Akena may be the one facing the same situation. Kugamba ku nsonga eyo nga gavumenti bw'ekutte ensonga ya Besigye. Simanyi gavumenti eno oluusi njewuunya nnyo ebintu ebijja bikolebwa, kubanga twali tugamba nti eri gavumenti egoberera amateeka, naye ogenda n'olaba ebintu kati byekola naawe n'osoberwa ng'omuntu. Kati Besigye tumanyi bulungi Supreme Court yateekawo ensala egamba nti prostituting abantu mu court martial kimenya constitution kiri unconstitutional. Abantu abaliyo bonna fayiro zigalibwewo, abantu bateebwe bikomaawo. Baba waliwo emisango abagina bagireete mu system ya bulijjo ya courts nga bayitawa DPP. Kaakati we tutuuse Kano Kizza Besigye eyalwana mu nsiko. Kano Kizza Besigye abantu gwe bamanyi nti yajjanja baba Museveni. Kano Kizza Besigye akoze ebintu bingi mu ggwanga. Bweba basobola omusiba bwe batyo ng'ekiyenje. Ate saasira ffe bambwa ababuukira bubusikisizi baasi nga ba kijinji. Nze ndi kijinji mu baasi eyo. Naye baakano bano baakano baali ba co-driver nga muzeeyi bwe yabanga akooyeemukko ne bakwatamu. Kakati bwanga basobodde omusiba bwe bati. Aba NRM bagamba kasita owaggira nti Kano bamusibe bwe batyo nja kukolimira era nja kukusabira naawe kiba kirungi lumu ne bakusiba n'owolooza ku bukambwe bwe bataddeko Kano Kizza Besigye. Tuveeyo ffenna tulwanirire eggwanga bwe kiba kitegeeza okutambula okuva wano okugenda ku prison eruzira. Ffenna tugende. Juzi twarabye bano abadde tebalina bya kukola nti PLU nti batambula butambuzi bazze okugamba Parliament nti erina enguzi era ne babulira mu